Kakati afande guno omwenge gwanywedde nawe bwakuyitako otamiira. Guno omwenge gwanywedde nawe bwakuyitako mutamiira aba naye nga ye omuwunyirizaako nabwonyiriza. Omusajja anywedde omwenge muyitirivu, anywedde omwenge muyitirivu. Yenna ekyambala akifuseemu, yeefukidde, yasuze ku kkubo. Gwe mulaba we yasuze banne bamusanzeewo ku makya nga bagamba ate omusirikale yagudde wano kiki yafudde, yabadde ki? Bagenze okumutukako ng'afande mulamu naye ng'atamidde. Bw'omutunulira mu myaka musajja mukulu, ali wakati w'emyaka 7 n'enkaaga, musajja mukulu. Ne muli neebuuza lwaki poliisi abantu nga bano tebawummuza. Kati ono tasobola na kugoba mubbi, talina lanka n'emu, si muduumizi. Singa bamuwummuza n'agenda n'atulako ewaka ne famire ye ne munnange bayinza okuwummuza nga talina kiddako, nga talina mulimu mulala. Bagira bamuleka owange, agira akasente bakamuwa mpola mpola, agira akanywanywamukko mpola mpola kubanga bwe bamuwummuliza agenda kuba takyalina ssente zimutwala wa bbeeredde ne kunywamu. Afande ono olwafunye omusaala gwe kyasoose okulowoozaako kwe kugendako ewa bbeereddene gy'atera okunywera akantu. Gy'atera okugenda mu giraasi etangaala, era bwe yatuuse ewa bbeereddene n'amugamba olwange sooka okampe, ne bakamuwa bulungi nnyo n'akanywa. Kati yanywedde kangi. Neewuunya lwaki abasirikale bano abanywa omwenge nga bali mu byambalo bya poliisi, oba lwaki tebasooka kubiggyamu. Buli musirikale gw'osanga ng'atamidde abeera mu kyambalo, bw'atabeera mu kyambalo ky'amagye abeera mu kyambalo kya poliisi. Singa basooka ne bagenda ewaka ne baggyamu yunifoomu ne balyoka bagenda mu myenge gyabwe, naye bwe muba muvumaganya ekyambalo kyaffe ekya poliisi, muba muvumaganya ssebo gavumenti yaffe. Naye baaba afande bamusaaze mu busubi, ekkubo erigenda eridda gy'asula lyamubuze, ate kukuba ng'asula ku poliisi. Omanyi ku poliisi okwo batera ne bazimbawo obuyumba abasirikale bwe basula. Bw'aba nga yagenze mu bbala ng'ali mu kyambalo, ate kukuba nga yabadde tava waka, kati yabadde akoma wadde ku poliisi w'akasiba, amaanyi gaamuweddemu n'asulawo mu maaso, yasuzaawo. Bamusanzeewo ku makya nga balaba omuntu agangayidde, nga balowooza oba omusirikale baamusse. Bagenze okumuggyawo nga mulamu, naye nga baaba amagulu anagamanage. Kankutuuse kakatambi kano okerabireko video, nkusaba ogipereka like video yiyo. Otatomera omushiija w'abandi? Kakati gamazima googerwe, naye nga sinaba kuba nti ate mbatwala mu maaso, njagala okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup tukolera ddala transportation services zonna, era nga gwe wenna ateekateeka okukomawo e Uganda osobola okuba nti ate onoonyaako ne tusobola okuba nti ate nkutambuza. Gwakomawo okuva ku kyeyo oba oyagala kugenda ku airport osobola okuba nti ate onoonyawo ku nnamba yange esimu gy'olabaawo. Gw'alina ebintu byo naye ng'olina gy'oyagala bigende wabigula, tolina muntu agenda kubirisiivinga kubitwala gy'oyagala kugenda, oli bweru. Osobola okuba nti ate ompa omulimu ogwo
ne nkuvugira ebintu byo ne mbikudelivalingira wonna w'oyagala bituuke. Okitegeera? Bituuka biri safe, bituuka buli kimu nga kiri intact bulungi. So n'olwekyo ennamba yange ey'essimu gy'olaba awo osobola okuba nti ate onkoonako ne tusobola okuba nti ate tutambulira ddala bulungi nnyo. Kakati nga neeyongeddeyo mu maaso, kino kigenda eri gavumenti. Abasirikale bonna bonna abasinga obungi abakuliridde mu myaka mubawummuze. Abasirikale abakuliridde mu myaka mubawummuze. Omusajja ng'ono afande ng'ono aba akyakola ki mu poliisi? Ekisookera ddala talina lanka. Si bwe buzibu ne talina lanka nti agenda kusigala mu poliisi ng'aduumira. Mukulu mu myaka akuze. Ne bwe kuba kugobagana na mubbi takyasobola kugoba. Ne bwe kuba kugenda mu operation takyasobola kugenda mu operation. So kyandibadde kirungi nnyo omusirikale bw'aba awezezza emyaka kale nga 6 awummuzibwe oba nga 5 bw'aba nga talina jjinja. Omanyi mulimu abasirikale abalina lanka zaabwe nga bo ne bwe baba bakulu basigala baoperatinga kuba baba badduumira ebikwekweto ebisinga obungi. Poliisi yeetagamu abo bavubuka nga bambavu si bakadde. Kati bano bo baliwo kunywa kenge. Mumuleka awummule agende mu baana be abalabirire. Kati njagala otunuulire afande ono. Afande ono ekisookera ddala akuze emyaka akuliridde. Essaawa zino eno kyalowoozaako kiri ekintu kimu kwenywera ku kabisi. Omusala gwe bamusasula gavumenti omwezi gwe musala gwanywamu omwenge. Gwe musala gwanywamu omwenge. Era we bamuwa akasente ke nga kazze bulungi nnyo ng'agendera we wabbeeredde nga atandika okwenywera kaguuli. Kubanga kati kye yasigaliza okukola. Talina operation nti za operatinga, talina kinombo kati yenywera ku kenge. Ne we ba mission nga bagirese ku poliisi ye tagenda asigalawo. So poliisi abantu nga bano mubawummuze, si mu butima mubi naye mubawummuze, mubasiime n'okubasiima. Oba okitegeera. Naye ate erudde osobola okutuulaawo n'ogamba ng'omusajja ono naye kennyini tayagala kuwummula poliisi. Lwaki? Ekisookera ddala akasente ke bawasika ekali awo nti k'amaanyi nnyo kangi yadde babasasula nti bagenda kumuwummuza, alina entegeka gye yeetegekera. Nedda, abasirikale bali bulaasi ebyaddala wano e Uganda baavu. Omuntu ava mu busirikale n'abuwummula nadda ewaka n'abundabunda. Bagenda okumutukako ng'oluusi mulwadde talina na ssente zimujjanjaba. Kale kwegamba omusajja bw'abanga naye yeeremezza mu poliisi nga tayagala kuwummula, munnange aba abala kasente kasigale nga kajja. Omusala oba abasirikale kati bafuna mmeka? Nakoma okuwulira nga bali mu 45,000 oba kati bali mu mmeka simanyi. Naye ezo ssente kwe kuli ennyumba, kwe kuli famire, kwe kuli omwenge gwanywa. Kati anyway, eyo sijja kgendayo, naye afande mulekerawo basirikale mu okunywa omwenge nga muli mu kyambalo kya ggwanga. Mulekerawo, ffe tebitusanyusa okubiraba. Ng'oli musirikale n'oyambala ekyambalo ky'eggwanga n'otandika okunywa omwenge. Genda ewaka, gyamu ekyambalo, genda onywe. Genda onywe. Teri agenda kukuba ku ki? Teri agenda kukuba ku mukono. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli eno ye #1 news bulletin egenda okuwa amawulire g'otagenda kusanga wantu walala wonna. Ky'olina okukola ekintu kiri ekintu ekya kusubscribinga kyokka. Subscribinga ebisigadde obindekere. So kona mu kapesa ka subscribe omala kona mu kadde kateeke mu all kajje mu personalize obe nga tosubwa. Mbaagala nnyo mbere bulungi. Mweraba.